bizibu okunnyonnyola ku ggwanga erya Amerika ne Isirayiri mu kwasaganya olutalo olwa Iran mu bulumbaganyi bwe bakola ku ggwanga erya Iran. Naye abatunuulizi bagamba nti eno yali miscalculation, ekintu baakibala bubi, era nti kandiba akatego Amerika ke yagwamu nga tetegedde ekiyinza okugireetera n'okuva mu lutalo n'obuswavu. Kakati munnange bino nga bw'obiwulira ababyogerako bawerako, era bwe tuba tutandike ne omu ku badiplomats mu ggwanga erya Russia, ono nga si mulala ye foreign minister ow'eggwanga erya Russia Lavrov. Ono agamba nti muganda wange military aggression gye baakola ku ggwanga erya Iran was a miscalculation. Yabadde ayogera Lavrov nga Russian foreign minister Sergei Lavrov bw'atyo ng'agamba nti okulumba Iran kyali tekyetaagisa okulunkinga obulumbaganyi nga 28 omwezi ogwokubiri lunaku no lwe banzaalirako ye birthday yange essimu lwe batandika okubeera nga balumba sajja bano bajuuka. Kakati munnange nga 28 omwezi ogwokubiri Lavrov agamba nti Washington yalowooza nti bagenda kukakkanya Russia, bagenda kukakkanya Iran mu kaseera akatono ennyo mu bulumbaganyi bw'ayita unprovoked aggression, mu bulumbaganyi nga tewaliwo kusosonkereza kwonna oba kuva eri eggwanga erya Iran nti kyali kyetaagisa okubeera nga likubwa oba nga lirumbibwa. Kakati yagamba nti akikkiriza nti abantu bano kati essaawa eno bakitegeera nti yali nsobi nnyo, era nti waaliwo okumisigaidingibwa, okuwudiisibwa, nti yali nsobi okukosa n'okuwudiisibwa. Lavrov bw'atutegeeza. Kakati munnange nga foreign minister owa Russia kakati alinga wano Okweri Oriem, kati Okweri Oriem yayogera atugamba nti yo Moscow neetegefu nnyo okukola nga mediator, omutabaganya, okuyambako okugyawo ongoing crisis eno singa kiba kyetaagisizza. Muyinza okutya okuswala naye muyite muffe kyalinga kyategeeza naye ekintu temujja kukisobola. Kakati US ne Israeli babadde batandise obulumbaganyi obupya, rawundi empya, era nga zino nnumba za waggulu area aggression ku ggwanga erya Iran nga bwe baatandika nga 28. Kati emyezi muganda wange egiyise emabega era baakola obulumbaganyi bwe bumu. Kakati kino mu kukikola bamaze okutta omukulembeze wa Iran Ayatollah Khamenei, nekinyiiza abasajja nabo kati essaawa eno ne baluma ogw'abaggulu. Ekintu ye Lavrov agamba nti eno muganda wange miscalculation, era abaabawa amagezi baba misguidinga. So nga ate era still si ye yekka Lavrov, era n'abatunuulizi abalala bwe batunuulira ebigenda mu maaso bagamba nti eno oba kino kinnya oba toyi etali nsimeeting Amerika gye yagwamu, era nga bagamba nti n'okwanguyiriza okulangirira nga bwe bawangudde olutalo kiraga nti eno gambo
nti gambo yaabwe ya misfiringa okusinziira munnange ku mawulire agaffe eyo obunkenke mu Middle East wakati w'eggwanga erya Iran, United States ne eggwanga erya Isirairi. Kati wiiki yakusatu gyetuyingidde eya confrontation era nga ebibuuzo bwe bityo byongera okubeera nga byolekezebwa Washington oba ddala conflict eno yagaziwa yagejja mu ngeri ey'enjawulo okusinga ku Donald Trump nga bwe yali egezaako okubeera nga akikakasa ensi. Namuwulira agamba nti we are winning, abantu bamugamba nga you are winning so much, naye ebyo byonna byonna nga babirabanga okwegumya. Kati ekyalabibwanga ekintu ekigenda okutwala akaseera akatono. Kati essaawa eno muganda wange decisive campaign etandise era nga bano banoonya engeri gye bava mu struggle eno kubanga erabika ng'etagenda kuggwa okusinziira ku batunuulizi. Bagamba nti emu ku surprise ez'amaanyi ebadde strategic leverage Iran gyeyegezezzaako kubeera nga ekola ku muwaatwa ogw'amazzi oguyitibwa Strait of Hormuz era nga guno muwaatwa ku mazzi omufunda nga amaato gayitawo era nga gano gasapulayinga ensi yonna ebyamaguzi amafuta naddala. Kati okusinziira munnange kubatunuulira bino nalabyeko omwami ayitibwa Tama Ajirami ye yabadde ategeeza nti United States eyinza okubeera nti yalinnya mu conflict eno mu katuubagiro kano nga kaali designed kwegamba nga Katonda yali akategese nga kagenda kuginaanuula, kagenda kugireega ebikya era nga ebyobugagga byayo bwe bityo bigenda kubeera nga bikozesebwa nnyo n'obugumiikiriza bwayo kwegamba nti byonna bigenda kubeera stretched. Era ne yagambye nti Trump ayinza okuba munaye yagwa mu trap eno nti yali asibawo nti egenda kuggwa mangu nnyo naye ekitabaddeewo nti fayiro agenda kuba agiggala mu kyagezezzaako okubeera ng'akola ng'agezaako okwematiza ng'ayogera naye nga talina tools kubeera nga ate akuloozinga fayiro eyo. Agiramye bw'atyo bwe yabadde awandiise nga analyst. Era munange okusinziira ku stakes ezeetooloredde ku Strait ku muwaatwa guno gwa Strait of Hormuz kirabika muganda wange ebintu byeyongedde okubeera nga bibijja kubanga njagala okubuulira nti obulumbaganyi obuyinza okukolebwa ku maato oba amaato okutambulirako eba risiki y'amaanyi era nga kino kiba kimaze okubeera nga akatale k'ensi yonna kamaze okubeera nga kabeera shaken ne shock waves okuva mu threats ezivaawo era nga amafuta emiwendo bwe gityo okulinnya giba tewali yadde n'okubuuza nti kigenda kulinnya okubeera nga batambulizako ebyamaguzi kubanga kiri risiki. Kitegeeza nti abatambuliza wao babeera nga abali mu sizoni ya Christmas. Insurance nazo ziba zongeza insurance ku maato. Insurance ziba ziwanikibwa waggulu nnyo kakati muganda wange buli kimu mu region kiba kigenda ku skyrocketinga. Ekintu munnange kyonna ensi yonna kyetunuuliza America nti obirabye olaba. Kati Washington bweto nebanga efeesinga akaseera akazibu ennyaako okusalawo okubeera nga bapulinga baaka bakiveemu kijja kulabyekanga muganda wange strategic defeat tibalemereddwa naddala singa Iran egezaako okubeera nga eyongera okubeera nga naddala wano ku muwaatwa guno ogwa Strait of Hormuz eteekawo obunkenke obw'amaanyi naye ate nga okwongera okuba nti olutalo lukyagenda mu maaso
kino kiyinza okuleetawo ate olutalo okubeera nga lugaziira ddala okusinga buli omu yali asuubira, ne consequences okubeera nga zeeyongera ebiruvaamu bisobola okubeera nga byeyongerera ddala. Mu ntandikwa predictions ezaali nti strikes oba ennumba ku Iran ku bukulembeze bwayo kiba kitegeeza nti kinaaleetera abantu okubeera nga bayimuka. Bannansi ba Iran nga bwe baali bakikoze emabegakaawo, munnange nga balowooza nti awo regime egenda kubeekolapusinga, naye bagamba nti political system ya Iran nga bamaze okubeera nga batta omukulembeze waabwe yayanguwa mangu okuddamu okwekumaakuma. Era muganda wange bano ne bamaintaininga control mu kaseera akatono ennyo, ate nga ne priorities among allies bagamba nti priorities nazo zikyuseemu, buli omu ekiruubirirwa kye kikyuseemu wakati wa America n'eggwanga erya Isirairi. Bagamba nti Isirairi yo kigambibwa okuba nti eyagala broader escalation, baagala balumbire ddala ne ku ttaka nti balumbe, omuliro okubeera nti balumbira ddala ne mu Lebanon, amagye gaayo gagumbeyo yonna, so nga ate Washington yo erabika essaawa eno we tuli etunuulidde nnyo ebyenfuna byayo. Sente mmeka ze bagenda okukozesaamu kantu kano ke bali basuubira okubeera akatono mu prolonged conflict eno. Kakati Ajirami awo we yasuggestingidde yagambidde nti strategy oba enkwata Tehran eggwanga erya Iran engeri gye likuttemu ensonga eno eringa eri simple ennyangungu, naye ate eri very effective, era nga singa olutalo luno balukiipinga nga lukyagenda mu maaso ne baluwanvuyaamu luyinza okufuuka global burden. Mu njogera ennyangu kitegeeza nti ebiruvaamu biyinza okuba nga tebisalwawo ani asinga missile ez'amaanyi, ani asinga zibombas ez'amaanyi, naye ani asinze oba ani asobodde okuwangaalira mu lutalo luno okukosa ne economic costs. Lutute ssente mmeka? Ani asinze okuluwangaalira? Mujjukira abasajja bakugamba kadroni kamu bwe kati ka mitwalo 2 kakuba bintu bya bukadde bwa dola, ko kakozesa mitwalo 2 egya dola. Kati awo muganda wange embeera bwetyo bweri, naye nga okusinziira ku batunuulizi bo bagamba nti yali miscalculation. America eyinza obutasobola kubeera nga ewangaalira mu lutalo luno kubanga ekisooka ne priorities ne munywanyi waayo Isirairi zirabika ziri divergent. Bano reportedly bapushinga for broader escalation, baagala bakole bo basigale nga bagenda balumba era bagaziye nti batuuse n'okuba nga bagenda mu Lebanon, so nga te Washington yo yali yagala kiggalira awo bwetyo nti Iran bagikubye, obukulembeze bukyuse, abantu beekalakaasizza nga Trump bwe yagamba babamuddeko just mu nnaku ntono nnyo oba weeks ntono ng'ekintu kiggwa. Kakati olutalo luyinza okuba nga conflict eno nti asinza missile ez'amaanyi ayinza okuba nga si yagenda odduwangula, wabula ani asobodde oddubeeramu ebbanga eggwanvu, era ani agenda okugumira economic costs the longest. Muganda wange katubasabire maaso ku lusimbe kabina kuki ku ddongo